ndowooza nti omupiira tegubadde tituse bulungi naye tubadde tugezaako okukwata omupiira engeri gye tusambamu era ne tukompozinga ourself ne tusamba half time twalemedde okucreating emikisa second half ne tukomawo ne tuteekawo emikisa gye tufunye ne tugiteeba omupiira gwekyo bwe gugenze gemu ebadde si nnyo nja kugitwala bwekyo kubanga tusambye tubadde tukoze nga bwe tusobola naye bwe kityo bwe kigenda tasaawula